ko jako akawuwo. Nosanga omuntu ng'asala ekibira naye nga n'emmundu ze zikuumawo. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Buikwe nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Jimmy Kanabe Kao n'omubaka wa Buikwe South Honorable Dr. Rume Bayiga bassentebe b'eggombolola ko ne bakansala abava mu bitundu ewasangibwa ebibira okuli Mabira, Sisita, Niimu, Nakazi n'ebirala basisinkanye Ssenkulu wa National Forestry Authority Okero Tomo ne bamunnyonnyola emivuyo egy'otobese mu kusaanyaawo ebibira bya gavumenti. Bano basoose kwesogga kafubo wamu n'omukulu ono saako n'abakozi be abakwasibwa eddimu ly'okkuuma ebibira mu disitulikiti eno era nga abakulembeze basonze olunwe mu bakozi b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ki National Forestry Authority ku bibira nti bennyini be bavaako ebizibu ebiviiriddeko abanene ab'olubatu okusaanyaawo ebibira nga beekwasa nti babalagidde abakozi ba NFA obutakolagana n'abakulembeze b'ebitundu okuweebwa enguzi ne bakkiriza abantu okwokya amanda okutulugunya abakozi abakyabayenku nga bangi bali mu makomera n'ebirala nga abamu ku bo we bagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Tewali nkwatagana n'akatono nange nja kukikkaatiriza wakati wa bannaffe bano abakuuma ekibira kyaffe ate naffe abakulembeze kubanga ffenna tuli ba stakeholders naye ogenda n'otuuka ewantu n'osanga ng'embeera si nnungi n'akamugwe ng'omukulembeze n'otasirika naye ne wabaawo eŋŋombo etutamye ankyogere bwentyo eya order from above n'osanga omuntu ng'asala ekibira naye nga n'emmundu ze zikuumawo n'atikka fuso nnamba ey'embaawo n'egenda e Kampala ng'abantu baffe wano abanaku abeetooloddwa ekibira bw'omukwatako ng'atyaba enkwenkalu afunemu omutwalo gw'agenda okuliisa abaana okumutuusa wali ku poliisi nga bamuggyako emitwalo 5 kakadde. Kyokka atwala abakozi mu disitulikiti eno Godfrey Kiki asinzidde mu lukiiko luno n'avumirira ekikolwa eky'okukkiriza omuntu ssekinnoomu okusimba kalittunsi nti kino kikyamu ekitongole kisaanye okufunira abantu ensigo endala era n'asaba disitulikiti n'eggombolola baweebwe omukisa kubanga balina obusobozi obusimba emiti wamu n'okufunamu ejjamba. Can't we also as local authorities have space where we can grow trees, knowing these trees will be the revenue for this institution? Now, the experience of Chibale local government has 2 hectares and was able to get a loan to develop the infrastructure based on the fact that that wood lot can be valued by a bank and they get a loan as an institution. Omubaka wa Parliament owa Buikwe South Honorable Dr. Rume Bayiga asabye abakulu okuteekawo enkolagana wekibeera nga kyekigenda okutaasa ebibira ate baleme kubalwanyisa naye ate olutalo talutidde wekibeera nga kyekinaayitwamu okulwanyisa wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. We are ready to confront the problem as it is. Bwe tubeera nga tuli ku chapter y'emu nammwe nga tuli ku page y'emu nammwe mu kutuufu bwakyo nti nammwe mwagala okumanaginga ebibira bino bibeerewo, we can only support each other but not to fight us as politicians. When you fight us, we fight back. Mu lukiiko luno Ssenkulu wa NFA Okero Tomo wasinzidde n'ategeeza nga bali abakulembeze nga tebayinza kulemwa kufuna amagezi kubanga awatali ekyo entobazi n'ebibira biggwawo. That discussion how do we come up with policy which can allow coexistence between the people and the natural resources, because right now the wetlands are under attack, the forests are under attack, the lakes are under attack. Now, if we attack and finish all of them, will we live? We will not, because we cannot live without nature. Oluvannyuma balambuzza Ssenkulu ono ku byalo awasangibwa ebibira bino nga n'ebifaananyi ebimu biraga nti emiti ate egyasangiddwamu gyonna gyatemeddwa okusimba payini era nga ekyererezi ky'amaanyi nga kino kyaweebwa omuntu omu ategeerekeseeko erya Godoni. Dr. Rume Bayiga atadde akazito ku bakozi ba NFA abatudde obutuuzi ng'abantu basaanyaawo ebibira era bonna basobeddwa ne batandika okwetunulako. What did you do? What did you do? For what? This is a new intervention to stop the by the RDC. It is a new intervention after another meeting, but this process has been going on. I found those guys, they were up there. I
I saw what they were doing. They had even erected some structures. I have got the picture. Oluvannyuma Ssenkulu wa NFA Okello Tomu ayimiriza ekikolwa ky'okuyingira mu kibira kya Sisita era ayimiriza n'ebyokuwa abantu okusimba emiti bunnambiro nga bwagenda maaso n'okunnyonnyola. So I'm also saying clearance of natural forest is wrong and it must stop. And that one we are not going to compromise. It must stop from today. I don't want any more clearance of any natural forest. Norini Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Aswadde bakama abo olaba wajja tubali twagala okugenda agambe tetugendayo aswadde.